Bambi mwana mulenzi Fred Kasav ono nga mutabani w'omugenzi Evelyn Lagu. Bambi bagamba nti si birungi, nja kubanga mbikutuusaako byonna byonna bye weetaaga okuba nga omanya, naye nga sinaba kubanga nkutwala mu ebyo, kantwala omukisa guno okuba nga nkwaniriza mwenna eyo gy'osinzidde. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga naawe bw'otyo oli bulungi. Lunaku Lwakubiri, ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa 6 mwaka 2024. Yonna gy'oli, yonna gy'osinzidde, obanga tonaba kusubscribinga ke kadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna buterevu, amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako. Mwana mulenzi Fred Kasov ono nga we mbagambye mutabani w'omugenzi Evelyn Lagu eyatuva ku maaso, eyali omuyimbi era nga yali muzannyi w'effirimu ebinnauganda, naye bambi omwaka oguwedde Mukama yamujjulula n'abanga amujja mu bulamu bw'ensi eno. Ono mwana omu yekka gwe yaleka ku nsi, era ono omwana ye yamulabirira obulamu bwe bwonna paka olunaku lwasembayo, bw'atyo Mukama n'amuyita, naye ng'amawulire agavaayo galaga nti si malungi. Ndowooza gwali oba mwezi gwa 10 omwaka oguwedde, amawulire era gatandika okutambula nti omwana mulenzi ono nti munnange embeera yatuuka n'emusobako. Nti embeera yamusobako, n'amiisinga nnyo mami we, kwegamba nti ng'alaba ennyumba ng'emufuukidde ekirala, kwegamba ndowooza engeri gy'ali ng'amanyiridde okubeeramu ne maama we, ate maama we avuddewo, ennyumba n'emufuukira ennyumba, nti ng'alaba mu butuufu tajjaamu. So mu mbeera eyo ndowooza ne kimufoosinga okuba nga atandika okuba nga akozesa ebiragalalagala. Era kigambibwa nti yagenda mu depression olwa maama we, oluvannyuma anti olwo nga abantu baweddewo, buli kimu kiwedde, abantu baweddewo, kati asigaddewo ku lulwe ye ng'omuntu. Obulamu bwatuuka n'afunamu ko obuzibuzibu, era bw'atyo n'aba nga atandika okuba nga akozesa ebiragalalagala. Era kigambibwa nti ebiragalalagala bino byamukosa nnyo, era okukakkana mbu ng'atwaliddwa mu rehab, era ng'essaawa eno wetwogerera nti ali mu rehab gye bagezaako okuba nga bamujjanjaba era asobole okuba nga atereera. Mawulire ge nasembayo okutegeerako awo nti embeera we yamunyigamuko nnyo, yavaayo n'ayogera nga womanyi papa Misa Kisemakula, mbu n'avaayo n'agamba nti nja kukukwatako, mbu n'amuwa omulimo wali ku Papa Sports, kwegamba omulimu ogwo nga gumuyambayambako okuba ng'afuna ka ssente akamuyamba mu bulamu bwa bulijjo. Jjukira ennyumba yo baali tebapangisa. Ennyumba eyo nzijukira bulungi nti waliwo muzirakisa nga Evelyn Lagu amaze okulwala, ebbanga liri eryasooka bwe yalwala yatunda buli kimu, n'atunda n'emmotoka gye yali ayina, n'ennyumba ye bwe nawulira nti ebintu bye yali afunye nga muyimbi obudde obwo ne bigenda. Kati wano waviirayo muzirakisa nti omukyala oyo awangaalira mitala w'amayanja oba mu Amerika, nti ettaka eryo maama we yali alibeerako, oyo omukyala n'amala n'atwala maama we, kwe kugamba nti epuloti agiwadde omukyala Evelyn Lagu n'amuzimbirako n'eyo ennyumba ne gafuuka amaka ge. So ebyennyumba byo eyo kati maama we n'agimulekera, naye nga bw'omanyi ali mu myaka emito,
myaka 19 weewaawo myaka 19 abaana abamu baba bavuddemu ng'omwana oluusi asobola okwekolerera kisinziira engeri omwana oyo gye baamukuzaamu naye nga ye engeri gy'ali nnyo ne maama we nga ye mwana yekka kirabika kyamuziwaliramu nnyo kyeva olaba nti ne mu kaseera ako omukyala ono Evelyn Lagu we yali omulwadde era yabeererangawo omwana ono mu ngeri emu oba endala yakwatanga shows mu mbeera yonna ng'agenda n'apafoominga eyo mu bibaala era yabyogerangako nnyo nti yasangangayo abantu abalungi abalina emitima emirungi omu ng'akwata akakadde n'akamuwa era nawulirako luli ng'ayogera ne Qualien Skin eyamuwa akakadde ng'agamba nti badde simusisinkanangako nti oba ki nti naye yakutte akakadde n'ampa so ate kyewunyisa nti bambi omukyalo ono yalina omutima omulungi nti bwe baamuwanga esente ezo naye ng'agenda akiyalingako ne balwadde banne so mu mbeera yonna mami yabangawo so nti mami we yavaawo obulamu ne bumufuukira ate ekirala jjukira yali ne mukwano gwe oli ndowooza ye olwamala oba baali bamuyita Isaac oyo omwana naye yasala endinga nnyo 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 ebirala n'abireka najja abeererewo mukwano gwe balwaze mami we naye ndowooza naye olwamala yaddayo nga olwo mami afudde ndowooza n'addayo kati olwono n'asigala yekka ekintu ndowooza ekyamukoseza ddala ddala n'abeera nga ali stressed ali lonely nekimufoosinga okuba nga akozesa ebiragalalagala so nti bino byamuafectinga nnyo 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 okukakana essaawa ya kakati mbu ali mu ddwaliro bagezaako okuba nga ate bamujjanjaba ategeera mawulire gabadde gayiseewo nnyo nakulweggulo ne bagamba alaluse era nti naye nga bamutwala mu rehab okugezaako okuba nga bamubudaabude asobola okuba nga atereera jjukira mami we ng'afudde yayingirako mu music era nzijukira bulungi nti yafulumyako oluyimba olwo n'aludedicatingira mami we era n'agamba nti naye ayagala abeeko oba atandike oba ayingire music industry abe nga naye afollowinga ekitone kya maama kye yali ayina nti naye abe ng'akikozesa so awo simanyi oba byakoma bitya oba bino bwe byayingiramu ne biba nga bambi byatataaganya buli kimu ndowooza yeetaaga counseling era bw'aba ali mu rehab ejja kuba nga emuyambako yeetaaga counseling yeetaaga ndowooza omuntu omubeererawo yeetaaga omuntu oyo ndowooza amutegeera naye katusuubire nti ajja kuba nga atereera ate munnange ave mu mbeera eyo kubanga maama si kyekyo kye yandyagadde singa akyaliwo si kyekyo kye yandyagadde okuwulira nti omwana we ate kyekyo kyalimu so katumusabire abe ng'atereera katumusabire abe nga oba oliawo afuna obuvumu ng'omusajja alina okufuna obuvumu ng'omusajja embeera eyo asobola okuba nga givunnuka kubanga munnange mukama yagaba ate yajjawo era tusima mukama katonda olw'obulamu bw'omukyala Evelyn Lagu bwe yasobola okuba nga amuwa ku nsi eno naye bw'atyo bwe yasobola okuba nga amuyita oli ku NCK TV gwaliyo nga tana subscribinga kikadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tamuvaawo